President Museveni akalu kakulema okunoonya kakulema okusaba abantu wakawangulirawa. Bobi Wine is in Washington, D.C. to speak with Bobi Wine mu kibuga Washington DC ebyaddala agenda kukola ki ali okwogera nani bani balina okubanga bamitinga ebikonge ate ebyama bisomoddwa era ogenda kubanga obimanya video eno wemalirako Kyagulanyi Robert Sentamu mu kibuga ekimu kubisinga okubeera mu meeting ezisaliddewo ddala ensi enkyukakyuka y'amawanga ag'enjawulo bakiyita Washington DC bannabyabufuzi abagundiivu ate kossa n'ennyumba esinga okuba nti ekuumwa butiribiri ezimu kusooleza mu nsi yonna eya White House awo nyini wesangibwa akumpimpi awo ekitongole kisingayo obukesi obw'amaanyi mu nsi yonna nakyo ebyaddala ogenda kisanga awo kati Bobi Wine awo nyini kinyana mpindi oyabadde era nga business ze ezisookedde ddala agenda kubanga azikwasaganyiza awo nyini kiki kyagenda okukolawo mu maaso awo bwino omulesi kati n'abeeraremu baatabukidde omukulu ku nsonga ki Calvin Kayanja nga bwe yatandise ng'agamba nti omukulu teyawangula bano nno bagamba nti ekituufu naffe tukimanyi wabula bano kyejjiridde okuba nti bagenda kubanga babasuula omusajja oluvannyuma lw'okuyitamu emirimu tebakyayina wadde nga waliwo n'abalowoozebwa omusajja yayiseewa yabayitako atya awo nabo bayinza oba tebalina nene bano abamudomo nabo tebalina sooka olabemu Bobi Wine kikyagenda okukola mu US kikyali mukola mu Washington DC ebyama bibino bisomoddwa. President Museveni akalu kakulema okunoonya kakulema okusaba abantu wakawangulirawa wakowoola abantu n'oteekawo n'obubinja obwekalakaasa ne bukujeemera ate nkubuulira eno vidiyo esoose ku 10 kye ngenda okuteera wano. Well, His Excellency Bobi Wine is in Washington, D.C. to speak with politicians there about Uganda, the politics, and the laws that have been broken within Uganda. Well done, Bobi Wine. We shall be watching, and we're waiting for you to speak. Hopefully it is soon. We await this. Everyone within Uganda and the world, and all of us who support Uganda, and you. We are waiting anxiously. Thank you for that post. So let's see what happens. Mr. Museveni, you've been put on notice. Bobi Wine is not taking this lightly. He will come back and deal with you in person. And you, General Mahuzi, you know where he is now. What are you going to do? That's right. You can't do anything because he is in the United States. And even if he was in Canada, it would be the same thing. You, Mr. Mahuzi, can't do a thing. General Mahuzi can't do nothing. You cannot do nothing. Nothing. So he's putting you on notice. He's going to say it all. He's going to tell them everything about how the election was rigged, how the internet was turned off 3 days before and not turned on until 3 to 4 days later. People were abducted. His wife was assaulted. People were put in jail. Their detainment has been prolonged. Their court cases have been adjourned for who knows how long. Bobi Wine's wife was assaulted. Yeah, no. General Mahuzi, your time is just about up. Just about up. You say you want to find Bobi Wine, and you're going to do whatever it takes to find him and get him. You know where he is now. He's in Washington. But I don't think you have the guts to go to Washington. You're going to wait and see what happens. You're waiting for him in Uganda. Okay. You wait. In the meantime, Bobi Wine, Robert Kyagulanyi is going to do what he needs to do. He's going to tell everyone and anyone who's willing to listen, not just me, all of the people within Uganda and the United States and the world, what is going on within Uganda. So, enjoy. Newe buli kati ensi ekyayongera okwebuuza omusajja yayitawa yabayitako atya yagenda atya yafuluma atya byonna ebibuuzo bikyalina answers naye ogenda kubanga ozimanya mweno video security atulowooza nti security etulina ey'amannyo nyindala wabula ate akuluno kyajja kitya byalabika bitya ono no bamuyita Gadi ododo yagamba nti kibuliramu ddala bajeka Uganda terina security. Palapase. Terina security. Zina ni musirikali. Mchimanyi chenjogerewo.
ate ne kino kanjikubuulire ne bwe wabaayo omusirikale alaba Kyagulanyi eriyo mu Uganda musirikale ayinza kulaba Kyagulanyi n'omuloopa eriyo omusirikale ayagala Museveni naawe musirikale ki ayagala Museveni olowooza lwaki Museveni takozesa basirikale ba Uganda mubukuumi lwaki alina bamasinale be bamukuuma okubakuumi ba Museveni olabako omuna Uganda ensonga za mukama wange omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu ze yayogeddeko bangi mwaziwulidde naye abazitegedde baabadde batono weyayogedde mulimu ebigambo nga bino wuliriza ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Mwali mukikozeeko mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa nti era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Bannayuganda ki kye baakola mu gy'ekinaana kati kankutereeze gwe Kaveera atamanyi ki kigenda mu maaso muuli bantu babika bisatu mulimu abo abagezi abatono Museveni ne bakyaliba abatono abamanyi ki ekigenda mu maaso matuuyana bwe zikala ne mubaamu abo abafeere Museveni baaseetinze basiruwase Bannayuganda baleme kufaayo nnyo ku kigenda mu maaso kati ne mubaamu embuzi nebiri wano e UK wali bakiyitaani bade kikyali wano waliwo bikyali ebiri wano mayindo seeti ali awo alina ennyindo eringa engatto simumanyi saagala buukira abantu bw'agamba nti security bw'eba ekwagala simanya biki Museveni yeesimbawo mu gy'ekinaana obululu bwe yafuna bwali tebwenkana wadde obwamunyago ayingira ensiko abantu baali tebamumanyi tebamwagala talina mikwano mu Bannayuganda naye ku lw'effugabbi eya gavumenti eyaliko abantu bakkiriza ne bamukweka mwabagamba mu security bw'eba ekwagala tesobola ati tolina w'osobola kuyita Museveni yayitawa ng'agenda e Sweden ng'obuta amuyigga yagenda e Sweden n'avayo bw'ayingira bw'agenda e Tanzania bw'akomawo security babatiisa naye biba bigambo nze ndi musirikale manyi kye bayita security nonsense just palapase byambalo bantu nga mmwe ono omwami wuuno yababulako kati giri myaka emeka balemererwa omufuna babasiruwaza baddira mmwe bennyini ne babakozesa okulonkooma bannammwe gye bali ate ne mutendereza gavumenti okubeera ey'akabi mu kunoonyereza abaana mmwe muli abiki okitegeera kati Bannayuganda oba baasobola okukweka Katumba ow'ebiseera ebyo kati olwo Kyagulanyi gwe baalonze bonna ate n'ekirala mubeerewo nga mukimanyi nti Bannayuganda abalonda Kyagulanyi bakyali mu Uganda basirise bali nammwe balya nammwe mukama waffe alyoka ali seefo nankumi wabula luba lusaza lwakati kamu olusobola okuvaako omuliro ogwokya ekibira kyonna ekirimu emiti 10,000 antegedde buli muntu yenna abadde akwata engalabi yo n'ogiteeka mu kamera nojja noonenya omusajja nga bw'ayonoonye struggle era bw'atalina kiddako ekiseera gwe otulaga ekiddako nga yetaliiwo mwami Kyagulanyi waliwo se n'ofulumya eggwanga kati wafulumya eggwanga abadde bagaa nti onoonye struggle twagala lugendo okukomawo nga bo bajjeko mwami Museveni nga bagitereezezza
kubanga muzanyide ku bwongo bw'abana Uganda mulowooza tebategeera nga bamwe batugamba nti Mwami Kyagulanyi ayonoonye struggle mumaze emyaka 30 mu byobufuzi bya wano nga Mwami Kyagulanyi alina eri akuba miziki gye ali mu bulamu butali bwa byabufuzi azze emyaka 7 mulimu mujjonkera ngira bwayonoonye struggle kati afulumyemu mugitereeze taliiwo kati kyekisera mutulage timumubadde b'amaanyi nera agenda okudda ngaye n'abantu tebakyamumanyi ne ku mapu nga yasiimulwako mu struggle mujja kuba mugitereezezza ngeri eri ku saidi yammwe anti ye yagyonoona bino si byakwebuzaabuza kyangu nnyo abadde agyonoona avuddewo kati mugitereeze naye bukyanga yagenda ndaba abamu temukyagenda naku kumikulu gye mbadde mumujjonkera kwogera muli mu kwogera mbu ate yayiseewo atya mbu ate kisoboka kityo okuyitamu mbu ate kisoboka debate ze muliko timufaayo yagenza atya oba yabuuse mu nnyonyi oba yatambuza bigere oba yalinye pikipiki oba yalinye eggaali ebyo temubifaako ekikulu yakoze eki yagenze mwabasigaddewo mutereze struggle gye mwatugamba gye yayonoona nze wembeera nga mbadde taata awaka ne musalawo maama n'abaana ne mugamba sirina mugaso waka nga nze mbadde mbagulira emmere ne mugamba sirina mulamwa bwe ntambula nenva omutambuza obuvunaanyizibwa bwe mbadde ntambuza mu businze nawo bwe bubalimamu olwo musirike mumanye nti mbadde wa mugaso gye muli kati Mwami Kyagulanyi bukyanga va mu ggwanga lino yinza olowooza ebyobufuzi byaggwawo bw'okyawulira ayogera ku byobufuzi yenna kubanga Mwami Kyagulanyi yakola ebyobufuzi by'e Uganda olina kwogera ku Mwami Kyagulanyi ebyobufuzi otambula era NUP weetali ebyobufuzi bibange ebitaliwo Uganda gwe kibiina kikyolaba ekirala ekiri active omutyo kyaguwulira gwefudisa ogiwulira ekola ki DPO ina kyogiwulira ekola era NUP gyowulira amawulire gonna gabeera ku NUP buli omu ayogera ku NUP bano abaana boolaba esaayira badde bawoza Mwami Kyagulanyi teri amunoonya teri akola biki kati bali mu kuwoza lwaki takomawo wano kuba bakimanyi bulungi nnyo babadde nga bakera ne batula mu butiibwa ne bawandiika ebiwandiiko sebo president nze ku Mwami Kyagulanyi yamukola bwenti ne bwenti ne bwenti ne babawa ssente kati saayira adde abaweesa ssente yagenze bweru w'eggwanga kati mugenda kiwulira mugenda bakama bamwe balimba ki kuba omusajja mumujjonkere ne mumwogerera buli kintu nayita mu mbeera yonna nga mumujjonkera kati afulumyemu omugitereeza abadde bamujjonkera mwamunyaga kulembera abantu bo mutereze struggle Kyagulanyi gye yayonoona kubanga Mwami Kyagulanyi atuuse ekiseera ng'ate abantu basinga okuvuganya nabo be bantu ate abali ku ludda abagamba nti bali ku ludda luvuganya bamuvuganya nnyo n'okusinga ate mwabwe yali badde alwanagana ne Mwai Museveni kati ekirungi yafulumye struggle tiyagenze nayo ku mutwe yagenze ye ng'omuntu kati mumugjeeko anti mugamba ye yagyonoona